Olwaleero bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakeddeko ewa ku kisaawe Kololo okwetaba ku mukolo ogw'okwebaza ebirungi omukulembeze byakoledde eggwanga. Bakira obwedda abantu basanyusibwa abayimbi ne bannakatemba ab'enjawulo kyokka omukulembeze abadde kyajja atuuka e Kololo n'ayanirizibwa ekire ky'enkuba empitirivu. Enjogera egamba nti basiima ogenzi bana NRM tebalinze Museveni kuwummula nga bakulembeddwa musabakunzi w'ekibiina kyabwe Rosemary Senninde bamusiimye olw'emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga byaleese. The peace security of Uganda and the Great Lakes region. It is on record, Your Excellency, that by the time you took up arms together with your other 27 comrades, some of whom are here with us today to celebrate you, Uganda was bleeding, was crying. Eddembe ly'abakyala eby'enkulaakulana ebyenjigiriza n'ebyobulamu buli abadde abakakazindalo nga tabibuusa maaso ng'ebimu ku bituukiddwako mu myaka omukulembeze gye yakafugira eggwanga. We can speak about all the indicators, but the parameters of this is how you have summarized the life we should live, the country called Uganda, how we should love this country. Nze abadde naawe emyaka 3 nga ndi prime minister wo manyi kye kitegeeza okubeera president. Sebo president weebale kukola. We must thank God primarily for raising up a leader who he has used these 38 years to build this nation, Uganda, from the ashes to what it is today. Olumuyisa okwogerako eri abawagizi be Pulezidenti Museveni ategeezezza nti tegabadde maanyi ge ng'omuntu wabula okwatira wamu n'abalala. Yoweri Museveni was part of USAF in the university, the student movement of the 1960s, part of UPDF, part of the NRM. So this is what we are celebrating here, not Yoweri Museveni alone. Museveni ategeezezza nga gavumenti bwefubye okulwana ku ebyo bye yasuubiza bannayuganda ng'awamba obukulembeze naddala ng'atereeza ebyokwerinda bya buli muntu. You can check, you will see that we removed the roadblocks of the army. The army used to have roadblocks from where they would extort money from the people. Those were removed. Wabula yeekokkodde amalwaliro n'abasawo abeekobaana ne babba eddagala ly'abannansi ne babonaabona. We need to solve the problem of okubba eddagala mu malwaliro for the curative side. Ku byenjigiriza Pulezidenti Museveni yeekokkodde minisitule y'ebyenjigiriza okutandika okuzannyira mu nkola ya bonna basome ate amasomero ga gavumenti okuggyako abazadde ssente. I'm going to get a report from Mama Janet. It seems there is a lot of stealing of money in the educational system and there are a lot of ghosts. So if we remove corruption in the education system, we are going to be able to educate all our children in the government schools free of charge. Oluvannyuma alambuziddwa ebintu ebyenjawulo ebituukiddwako mu bbanga ly'amaze ng'akulembera eggwanga. Kisuubirwa nti emikolo gy'okwebaza Museveni gya kutandika okubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olw'ebyo ebikukunavu byakoledde eggwanga. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.